eyo nga nkujjayo njagala okubanga bulambalamba nkutu ebigenda mu maaso mu nsi okimanyi nti nabyo bingi kakati nina ka video ke nabalaza olunaku olwajjo nga waliwo omusajja mwabawagira World Cup n'obeerawo n'oyomba kati kirengere laba ebitamanzi teka wali kati omusajja ono sooka omunyongera ate mbongere bu video obulala obwabalala kubanga ono yanzise sooka omumpe tubongere obulala mpa ku ddoboozi eryo Kubirawo kolina lifu kubayo kirabe birabe bikusala esamba ya omanyi bwatyo bw'ogenda ku bliss okunyumirwa oba oliawo omuntu nogamba bannaye omuntu nagira mu matu nowulira nga gawawadde abasajja akantu ako simayibwa mukikola kirabe nogamba pira nekengizemu kati obulago bunnumye oba mukikola mutya naye anko ono yannyumidde era bambi singa walabira omupiira nange wengulabira nandibadde ngulaba lwakubanga ye eyo netukujjayo kankuwa abalala omanyi bafaani banyuma bafaani banyuma kati ono yadde awagira nsi ye bano badde banaggana if I'm not mistaken naye nakwata si holy water holy olive oil gwe ow'omukisa gwe bayo ow'ekyaki gwe batugabira n'agenda nga buli gwe bayisaawo na blessing otegera akantu ako abantu banyumira you know this is simayina wenyiza kidescribing it is amazing okuba nti omuntu bwati gyali ng'akwagaliza era ng'akwagala okitegera ekyo kiŋŋamba abantu omuntu akwagala aba akwagala atakwagala tagenda kwagala never kati laba sapoti omukazi ono gy'alina ali ku nsi yawagira labalaba mpa yakalala abantu bano banyumira bannange kati ono awagira kapiira ono afaananye anko oli eyasoose rather ono wabikonde ono lengera laba kati kakutanda omutuule kumpi nga oli neyibba yakweta mwadda engomye ekuyitamu nga tomanyi engomye ekuyitamu nga tomanyi anange ono hayiti gyalina ya bobu ntambi afaananyemu gundi ono weeri mu finance ne john wa finance omukulu ono amunfaananitemu kakati simayina wenyiza kinnyonnyola kati tunuulira omuntu ngo alaba ŋŋumi okitegeera alaba ŋŋumi ali naye yakolamu akanyama kati alabanga wanemu jawule awo bannange asobola bannange yensiine eŋŋumi jawule yawula muwe oh my god ninawo videos za WhatsApp abaweereza WhatsApp videos zammwe